omulungi atulaba ku KTV kwandiza nnyo akungeza kolunaku olwaleero programu yo Kingdom Torch nange omulangira Mwanda Frank olunaku olwaleero lunaku lwakubiri ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwagattonyo omwaka 2017 kukulisa omwaka omukadde 2016 ate nenkwaniriza mwaka 2017 omujja manyi nti ennaku zino esatu azimaze okubanga otambulako omwaka guno otandise okulaba ate guno atambula newankubadde nga ebimu oyizoga nti kasita gwakatandika naye guba gutandise okulaga ekifaananyi wagye twolekera era naki kyoba osubira omwaka guno omulamba naye twagala okusaasira bannaffe mwenna bafunye ebizibu 2016 teka nti 2017 tusuubira nti ate gujja kubeera gwa mirembe njagala nnyo okukwaniriza n'okukulisayo mwenna abali mu kisaawe ekyennakivubo mwebale nnyo okujja mu bungi mufune omukisa gwammwe ate mulagule n'abalala abazze balagula namwe mubeere ng'ate mubaako nebimutuukako mu mwaka 2017 era tugamba nti Mukama Katonda byonna bye mwasaba tumanyi nti ajja kubibagabirira era ajja bibatuusaako mu bungi ate namwe mubiganyulwemu mubirabe era mwebaze Mukama Katonda ng'oba oli omwaka nga gugwako lunaku olwaleero bingi ebigenda maaso mu ggwanga bukyanga omwaka gutandika ebyali mu kusaba mwabiraba mu makanisa ag'enjawulo ebyali mu ggwanga lyonna obubenje biki ensonga zina zizze azitambula lunaku olwaleero byobufuzi ekiriwo abantu boogera ku kyakano Dr. Kizza Besigye kuva naga nti wayi okuteesako kwandibadde kulungi buli omu yafunye bulala nibaga nti amazina akkiriza okubanga ateesa ate tutunulira ekibiina ky'obufuzi ekya Democratic Party nayo waliyo ensonga ez'okulonda ssaabawandiisi abasinga badde bagamba nti lwaki tebalondeddewo ssaabawandiisi balaga nti katugende n'ekyo ekyakoleddwa Norbert Mao ate abalala bavumirira ekya Mukasambidde kubanga ati naye yakakasiddwa okubanga ate agenda kukwata bendera ya East Africa olw'ekibiina ekya Democratic Party FDC entalo gye ziri era kwani agenda okukwata bendera y'ekibiina nga bagenda mu lukiiko lwa IALA ezo ensonga ziri awo bwezi bwe zitambula mu ggwanga lyaffe lya Uganda abaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu nabo bakyali ku nsonga ey'okulonda bassente b'ebyalo amaga nti ekyokusimba mu mugongo kyawewusa okutuza mu mbeera eyo olaga nti tetugere n'ekyo kubanga eggwanga ate bwe liba nti lirina ssente ate olwabaga nti eggwanga lirina ssente amadde ntunulira Namboozo ng'agamba nti bino ebyokutugamba nti ate bassente be tukole bwetti kutubuzaabuza naye bagamba nti bagenda kugumiikiriza baagala eggwanga lifune okulonda okw'abassente be ab'ebyalo ebyo biri mu ggwanga lyaffe Uganda byofuzi bitu bitambula Burundi wano minisita yattibwa mu kuwevugongo bwali wondooza ennaku z'omwezi lumu yafa ekiro ekyakeesa ennaku z'omwezi nga lumu Januari bwatyo n'abeera ngattibwa ebyo nabyo biri wano ku mulirwano n'ebirala bingi omumanyi nti obifunye mu mawulire gaffe amalindirire olunaku lwaleero andi ne kansala Asiimwe salasisa okulaba ate era ndi ne mukulu Bigirwa Moses political analyst kansala buuza kuba tulaba ku KTV mwena batulaba ku KTV njabaga nti Yesu yebazibwe era njagala kwebaza Katonda kuba mwene ku lwange ne famire yange nti Mukama atuyisiza mu mwaka omukadde n'atuyingiza omwaka omupya abali nakibo mwena mbakulisaayo Bishop Kiganda Ssebo njagala okwebaza nti kyewakola kya ttendo n'omukyala organizers bonna nalaba fulaga zaffe ez'eggwanga ezirika district ez'enjawulo kino ekindaga ddala nti mukulu Kiganda ekya patriotism okitadde mu bantu tusaba Katonda naye nga tulina okusaba nga eggwanga lye kulaba kuba abamudoza bagamba nti ate mukasa Kiganda ali political flag ateze eti eggwanga lyaffe ffenna oli wa ddiini ki wala ddiini ki ekyo gye waleeseeyo nayo kakodyo kapya ate kenalabye nga 3 oba lumu ennakivubo muyogoyebwe mwena abaaliyo twesige Mukama kye twasaba kyonna mu kukkiriza tumanyi Mukama ajja kituwa abali ku KTV kye mukoze kya ttente okyusa kalimika tumanyi abamwani badde mwebase naye mugambe kasooke tulindire Kingdom Torch Maria mukyala wange nanno manya akati ali ku telefina abala wange Gertrude Firstborn wange n'abaana bange nyibona batunna bannalubaga mwenna balamusiza nambagaliza omwaka 2017 ogw'emirembe n'ogenda mu maaso kulubigiro abatulaba nate ndi musanyufu okukomawo mu studio za KTV njagala okuyozayoza abalokole bannange abaali mu kisaawe Nakivubo nange ndi mulokole kansala badde nga takimanyi abadde ndowooza takimanyi era nzikiriza Mukama waffe Yesu Kristo so mbayozayoza abasobola okubeerayo
n'ebyaliyo byonna abajjayo emikisa Katonda ajja kwanukula naye tayanukulirawo mu lunaku lumu ate tayanukulawo mulundi gumu abikolera mu phases ajja kukolako luli akole ku bigirwa luli akole ku mulala so bere bagumiikiriza mu mbeera efaanagana bwetyo 2016 nga bwokimanyi tetwamumaliriza bulungi ffe nga mu Democratic Party twaviibwako Secretary General waffe kitalonyo ddala twamusiibula yatusaba Mungu amuwe ekyumula ekyemirembe kati era nyala okwongera okusaasira mwenyinaze Aida Nakuya muyambi wa Lord Mayor naye yafiiriddwako taata we kuziika kwankya era Akaayi tusaba Mungu amugumye naye abaffe nabo bagenda naye twaguma so tusaba Mungu agume mbadde namuziikirako naye kyate nina kooti 2 ate nga luli nazimiisinga ne bampisaako kye bakuntumye enkya nteekwa buteekwa kubayi mu kooti eggwanga liraba litambula eggwanga ndiraba nkyukakyuka oziwulira 2017 atandikidde mu giya naye kandi ndi omulamu naye nga yatandise n'omuliro tebikwewuunyisa nze siyinza kwewuunya kubanga omwaka engeri gye gwakatandika bapuleya bonna abo boolaba weyagala oba okwata kyakkano kitaddewoawo yagaye nti bannange twagala tukole ki ebo ne betuteesaamu kakati bonna boolaba abasajja abo nze ekyomukisa kyerina nti nkoze nabo ate nga be bankuzizza era mbadde awo nenga kati babigirwa alinda kyokuteesa kuba mukama mmwe abakulu ababatwala mu opposition bayona mujje ku mmeeza kati njogera ngo wa Democratic Party kubanga ni member wa National Executive Committee ndi member wa National Council ndi mbere automatic member wa National Delegates Conference ate nga nze chairman wa district ye Buyende wa Democratic Party ate nga era navuganyiza ku kadi ya DP e Buyende Budio Pest constituency so njogera with authority kwegamba nze omu ku ba senior member b'ekibiina ekyo kakati FDC weri olwaleero kamwawo yagambye nti yenna gwe batuwa sooka ove ku ebyo FDC weri olwaleero etandise okuzanya naffe bye batuvunaananga Dr. Semogerere muntu wa kuteesa muntu wa mirembe muntu wa biki nabo kati bali ku page eyo bintu bya kuteesa sitwage konye eri gye twaleeta n'omuliro 2 gumu tubaze besije nakamulonda emirundi eji namulonda 2 gumu nalina emyaka 17 naye neewandiisa abavubuka be bawandiisanga mbu tugenda kulonda President Museveni nze nentebuka okiwulidde kolo besije namuwa 2 gumu nemuwa 2011 Samuwa na wano nga tunasala ndi obuli wa DP obuli ki awo 2 gumu nali nyingira buyingize ekisaawe naye ye yali wunga ye wenkyuka nga haja alagidde nze nali kuwankyuka haja alagidde nemuwa 2016 nemumba 2011 kwa 2011 nali member wa NEC ekisooka nawo Robert Mao amangu ago wali tuse ku NEC nali Sebu Delegates Conference ya 2010 banondanga National Deputy Leader kati ne twingira 2011 ne presidential candidate Robert Mao nemuwa 2016 nemwongera bitandika nokiza besije kakati yagambye mbu ayagala kuteesa kwegaba naye bitu bya kuteesa kakati naye atuuse ku mbeera ya Dr. Semogerere era bw'oyogera nti atuuse ku mbeera ya Dr. Semogerere oba otegeeza kyakaddiye advocating for rule of law and constitutionalism okiwulidde enkyukakyuka ey'emirembe abantu batuuka ku mbeera ya Dr. Semogerere baba badde aba aweddemu ebyobufuzi mu njogere ya bulijjo notices ziba zimukoze ekiweddeyo kastomanya nti opponent wo is a dictator ate kati gweoyogera otya ku kukyusa obuyinza okw'emirembe waliwo dictator akyuse obuyinza okujjako ng'alekedde mukyala we wetwogera kati kandi okitegeeza bezije empapula zibikude ziweddeyo notices zimuweddeko kasi togamba tuteese n'omusajja nga ne timing teriiwo kakati Museveni ayinza okubuuza olwaleero tuteese kuki olina ababaka ba palamenti bangi oba olina bakyamani ba district lwaki toyagala kuteesa anti nze saagala kubeera mu debate ya kigumazi
kubanga okuteesa okubaddewo kwonna kwetulabyeko mu nsi ez'enjawulo bannaffe abalwanira enkyukakyuka mu nsi ez'enjawulo Jambiya ebeekaaba okuteesa okwaliwo mu 2007 okwali mu 2008 okwali Nairobi Odinga nga agamba Bannakenya tebagenda kukkiriza kubbibwa nga balaba nga yogera ebigambo ebi Jambiya nesooka ekaabaawo ennaku ezi 3 nga yalina mu American Embassy atudde okiwulidde kakati okwo ne tulaba nti okuteesa kwavamu bwa Prime Minister obutegeerekeka okiwulidde kakati ne tugenda mu kuteesa okwali Zimbabwe era Mugabe nga babaka ba Parliament abalina bamala ekisajja kinanka kyajjamu bwa Prime Minister yennerabidde erinnya lyakyo Kishangalai ng'Ejambiya ekaaba nga bagamba Mugabe osaaga naga mujje tuteese basebo ne banyama newon kakati abasajja babano kakati wuuyo asimwaze ku TV agenda kufumula ebigambo ataddemu avuga emmotoka dewuwe tewaliwo nakubo ligale okuteesa wabawo nga waliwo amakubo bootayita nga nawe gwofugawo olinga kati akusabira eti timing nfu tuli mirembe timing nfu kati abantu bali makindi banywa walaji yaabwe nambizi yaabwe kakati ogenda gamba otya abantu bali makindi wali bali mu bbaala banywa omwenge gwabwe nambizi yaabwe ng'ogamba mbogenda kuteesa kuki ekyokubiri okuteesa okulira test kubadde Congo Kabila yafuga ebisanja bye ne biggwayo n'ayagala okweyongeza ku kifuba ne bamugamba nedda sebo abantu bakafanga ebikumi bibiri yageza okulaba nga tajja kisobola abasajja banaddiini va ku banaddiini bawana abali mu mmotoka z'omusajja era natunulidde Kizza Besigye nemwewuunya dokita ogambe bamediata banaddiini beeri baasise omusajja ne bamutwala mu tto ng'olabira ddala political pressure ku ground ekola ki kweri ayina waatafuga mwe Museveni okugenda mu kuteesa ne banakanyi ne batitookera olutwa mu G85 nga Museveni yafuga eruwero tosala abo omuntu asobola okuwuliriza naga twogere sebo twogere ne kakati ofugawa okiwuliriza kati nedda sebo kati Museveni waba ayagala okuyita ekasanga zitayitawo yakamala n'okubawo laale juzi mu kisaawo awo kyokka ng'omusajja asula wali kakati eyenjogera nze toyinza ginyingizaamu nga bi kati olaba ki kubanga lisubire mu liwaddemu kati bakitegeeza tulina kupanga mulwanyi mulala mwe baani ffe bannayuganda tulina kupanga striker mulala abatukubira eggoolo era nali wano nekugamba nti abantu balekerawo okugamba nti Dr. Besigye agenda okuleeta enkyukakyuka oba Mama Mbabazi oba Genosejjusa omuntu agenda okuleeta enkyukakyuka tanalabika toyinza musongako nti yono because omupiira nga bwe guli kati kutegedde kubanga geno mau njagadde nkozesa asekagala kyona kyofuze ekya Democratic Party kyavaga nti yenajja nti kakati embeera gye tulimu kiringa omupiira nga guli 2-1 kati mu Champions League eri mu Bulaaya nga guli 2-1 kati oba oli 2-1 naye nga bw'okuba equalizer oyitawo bwe tuli olwaleero olwedde President Museveni alina goolo 2 ffe tulina emu naye bwe tumukuba equalizer ffe tukola ki kakati wetumunyigiriza obulungi nibwe abadifenda nga yateebye goolo eba yaki kati oyinza gamba nti mwenda waffe yagenda okukola ki yagenda okuteba ne golokipa akukuba munda kati oyinza gamba olwaleero mbukati twesibye kunankanyi kuziratana ya Brovo yagenda okukola ki Pogba ayinza okuteeba omulungi atulaba ku KTV njagala nnyo okwebaza olw'okuba nti otambula naffe mpaka essaawa zijja kubeera 4 n'ekitundu naye wano azimaze okuba nga ziwera essaawa 4 njagala kuba nga mpumulamu katono ngomyewo ne kansala asiimwe atubuulire opposition bwebanga mu kiseera kino omuntu gweyimiriddeko nga tuteese bonga aba NRM balaba ki n'ensonga endala tujja kuba nga teratwongera okuba nga tuziteesaako naye nga njagala nnyo okwebaza olw'okutambula naffe essimu zaffe kwe ziri ku screen ekisabo kinaba kituuse atujja kubanga oyitako otubuze ebibuuzo ate n'okunyumyamuko naffe katugende mu bulamu katono tovaawo omukazi yali abalwanyi akaddiye
ng'omwana bw'azaalibwa n'agunjulwa n'avaamu omusajja enjasa biggo ne TVO Kingdom TV yeeyubudde era nga kati tuyitibwa KTV. Ojja sigala ng'onyumirwa pulogulaamu zo ennyuvu n'empya nnyingi zetwongeddemu era ng'emikutu gyaffe ku Star Times ne ku Go TV tegikyuse. KTV, building a kingdom focused generation. 17 Katonda atandikidde wakuŋŋaanya abantu be wano ku Kusente Focus Center wekuletedde conference Welcome Back from Nakivubo kulikaye Nakivubo oli omu kwabo abaalokoka Nakivubo oyagala kulokoka owonye obulamu bw'omwaka guno jangu wano ku Kusente Focus Center Mengo Kisenyi okuva ku ssaawa 10 ez'akawungeezi okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi. Bishop David ne Pastor Cindy Kiganda n'abasumba abalala bangi we bali bonna okusabira tosubwa conference eno Welcome Back from Nakivubo kulikaye Nakivubo. Ibanda, Rakai, Sembabule, Lyantonde, Masaka, Mubende. Kingdom FM is Sani Kidezinayo. Rising generation, set apart for liberty, royal loving people, chosen to be mighty. People who are hungry, hungry for the bread of life. People who are thirsty, thirsty for the river. The river of joy. And all across this nation, a cry is raining out. The church of the King's breaking out in freedom, in power, in healing, salvation to the ends of the earth in freedom, in power, in healing, salvation to the ends of the earth. Come on, youth choir. Kulisa nnyo mukumulamu oko webale nnyo okubeera ku KTV olina omulange Monda Frank program yo Kingdom Torch ensonga za byebufuzi olunaku lwatambudde bwetyo mpolampola andi ne kansala Asimwe ate nga ndi ne mukulubigirwa Moses political analyst bwetyo wetambula pakisaawa ate wetunagamba nti weewaawo kansala Asimwe tugende opposition bwebanga kati gwe babadde batunuulira baga nti olunaku lwali agamba tuteese kuba ekigambo kyavuddeyo bwekityo mwenga mu abali mu government mulaba ki abali mu NRM okuteesa sikubi muganda yabigirwa ngambye mulokole ndowooza akkiriza mu Yesu Kristo Yesu Kristo ne mu mirembe
bino ebyamajambi abadde ayogera ndowooza sitaani abadde amuyitako buyisaawo ebyobufuzi wabeera mu byobufuzi abeera emulala twetaaga era bweoli mukristaayo nebyobufuzi omanyamu etica nsomesa Divine 4 batera okuleeta ekibuuzo nti politics is a dirty game discuss kakati bwe tunaabanga tuli bakristaayo nga tugamba politics is a dirty game nga twogera olulimi lw'amajambiya kijja kukola kuli besi njala mwebaza kubanga avuddeyo naga tuteese ebbanga lyonna bagamba mukubatiyagasi naye abadde mu comfort zone singa otunulira abantu abavuganyiza gavumenti eno ebyenfuna byabwe engeri ebitambuddemu abadde n'amabanka ne gaggalwa mukulu Besigye byabaddemu byonna ebyabuze ebya defiance naki gavumenti njagijjako ya dictator tebaggalangako wadde petrol station yo wadde n'emu era juzi yatulaze wano ku Kyemakerere ng'aleese ente ye ng'agiwaana bulungi nnyo nti yange enyiri yanjije kufaamu yange kasanga ti wano abantu bagamba one atugamba bulijjo abapoliisi bagendeyo boonoona ttaka boonoona olusuku lwe naki alinayo nefaamu yasobola okujja ente efaanana bweti kakati Besigye ye mumute mukyala we mwe muwoza simanyi abali muno bannayuganda ali mukulembeza esente bazipimira mu kiro bazitereka mu ddoola mukyala Besigye Winnie enyima yanyima wadde ye tayagala kumuyita Besigye era n'okimuyita ayinza okuwandira eddusu tayagala ddala kumuyita Winnie Besigye ye Winnie byanyima naye sente zafunafuna mu ddoola era nsiremu ye bino ebyamu bimuliko simanyi abaana basoma bubi ye ali bweru embiri esiba za kiraasi kati Besigye abalaze nti bwe mubadde mumwepangirako mugenda mu buzunga naye ebyo si byaliko era ne projekiti y'amafuta eno gye mulaba kati amafuta gano getugamba nti ekisanja kirina agenda okugwako kimuchezo nga batandise okugasima Besigye ye anaafa nga tanyidde ku sente z'amafuta ng'ate gaatunda kakati alabira dde agamba tuyingire mu ddiiru muzeeyi abadde yakwogana nakugamba nti tewali asinga kwagala Museveni nganze Museveni nze namwagala nga talina kaalina mwamu mwagala kati kuba alina kaalina nze Museveni mwagala nnyo yali Masaka eyo ezo zonna zaali n'abakakasa nti omusajja otuvudde wala defiance by compliance kakati gwe wawaza defiance naye nga kkiriziganya yabagamba tetugenda kulonda wano bwagenda kutuula mu kisaawe yatuulamu kati n'abafudisi nabo bamuvaamu buyaga yeerayiza goyinza okwerayiza wano ddala nebakubona na treason ne baba ne bakuwa passport n'ofuluma n'olinnyinyi n'ogenda n'okyakala n'ogenda mu America n'ovaayo n'ogenda e London n'okomawo wano mu lukuŋŋaana naye n'obaako ne byeyogera n'osinkana ababaka ba parliament abali bagenze ku masappesappe gaabwe sipiika ne deputy speaker nabo bagenze agenze naye akise ku mpewo ayogeddeko akomyewo wano mukyala wa ina kyatuuseeko eri bagenda kukola pate bamuwadde passport era azzeeyo adigizeemu akomyewo era nga gwoli kuwoyo bannayuganda bw'oba tolaba wakikozesa ennyindo owunyirize omanye nti kino kitulabe naye ennyindo endeetedde nti wano waliwo ennyama kakati Besigye bwe mubadde mwesiga nga muwoza ebisimanyi Besigye ewaffe kati bijirwa kugambye nze navuddeyo dda naye bijirwa naawe oteekwa okumanya bw'owagira kati ajja kuga ndi ku Sejjusa Sejjusa yali akoma wano bwe yagenda ebweru bijirwa nakwanda esimu ye nga teriiko yakomawo nga linda watukyazanga wano ku radio mukulu mumulangira watukyazanga wano buli lwa Sande oyagala kumperekera ku airport yatwabya Sejjusa Sejjusa era tagenda kudda wano fete tuli ku bino byammwe yagamba nti political ngowooza oyagala kumperekera ku airport political science ayinza okukyusa ligimu yakugamba ng'oyogera political science fe tuli ku ddala nnyo era tukyalwana naye sebo yagenda okugamba yesimbye buyende dda muzungu n'amuwangula kakati agamba ndi ku Sejjusa naye lwali kulekayo Sejjusa ano yagamba mbu avudde mu magye niye kyanga ne bamwambaza n'ekkanzu ne bamutwala emmengo namukuba ebifaananyi wali ku Bulange bwe yamala n'agamba nti muze mukama wange nga bwangambye okuddayo omusango bagusinze nze nzeeyo mu magye nzeeyo mu combat Besigye we yabeerera ebweru yadduka n'agenda e South Africa Sejjusa be baamuli obubi wano nga bamugamba gwe byoliko tujja kufuna ebyo byoliko bifu ketunaakukwatako bwe yamala no yakomawo bayikoma ayambadde suuti bayajjira mu boarding bali baluga yatolokera mu boarding n'amala n'addawa naye nga bannayuganda amaze obagamba nze sigenda kudda ngenda kudda mu style ndala nga bwe nafuluma bwe ngenda okukomawo kati Sejjusa bwe yali akomawo teyamanya yali amwogezi we wano teyamanya na Sejjusa we yayita era yawulira shoko ya amaanyi wali oyagala kumperekera nze nakukubira essimu omusajja bagambye atuuse omanyi wayise lwaki wajjako essimu nga tamanyira sakuddamu n'olwekyo bannayuganda nakuddamu kyembasaba
mukulu Besigye bwaba agenda kuteesa it's okay ebintu byabaddeko byonna ye sente ze yeeriira bwagende bwero nako wano ngakuteka dola ke naga kangendeko mukuleni banka ndabe account yange bweri police nemwerera bayina de moroka je bamugulira aba police yawe era bagambe ya Besigye yi olojira nga bamuteeka nga bavuga nga batwala batulugoro nga muzaye ekiro ogenda okulanga kakati gwe gambe bine emisango ebiri mu kodi mbu bakuteeka ku kiro kikuntu Besigye taluwa yagana ogenda mu kodi bamuteeka ko tebenkanankana kakati ono baba gambe tebenkanankana kakati ono abade bagobera bijirwa mugende empola ne jabatwala kubanga yagamba Besigye yamulonda simanyiddi ate n'amala nvaako n'alonda simanya ate nobati mawo ate n'amala nadda n'akomawo kati yasalawo bubi kati n'amala tusazeewo bubi leero Kansala Simu kiki kyolengera ku opposition nga bamukubigirwa President Museveni zimisinkanye emirundi mingi bulogera ku opposition yagamba mu Uganda we have no opposition yamanya abagenda yekirewe abakiikayo n'omulamuzi ebizibu tulina bingi nnyo nene bwetulanga twogera nnyo ffe tulina buzibu naawe ifuka so tugira bwetambanja gatuli bubi era yabagamba muŋŋamba nti sente zenkozesa mu State House sente mpitirivu simwe mujja ne muzikima abo ba opposition bete bamanyi bannabo abagendayo wano tetulina opposition wano baliwo okukulya sente so kale njagala okumanya FDC Besigye yagamba defiance bamubya bamubye tebaliyo tebakola wini byanyima manyanga ono Winikiza agamba nti bagenda tasobola kwogera na President Museveni ono simanyi sentinale n'agamba nti banoonya obujulizi Museveni bagenda mutwala mu ICC kati batingiza bagenze kati naye alize ku defense bana isinda lya kawogo tubali tugenze kuteesa era abantu bekaseese region nja kubategeeza tugenda kufuna emirembe kakati be opposition yabo Besigye be bamuva naye musajja mutuufu mwe muli eri mulali mufuna sente kiza moruka je oyina ne lidika oyina abaserikale abakuma sente zofuna zibulira bekaseese mufuna meka na mabaka ba parliament therefore Besigye naye kali ku kamere batesede muzeeyi egwanga lifune emirembe bana business bakolese ebyenfuna nabyo bikoseddwa tutambule 2017 kisanja akuna muchezo Besigye gendo otesede muzinga boyogeddeze nkuwagira sebotaala mwe mwaleka movement wano musiko fete twali tugira bidde wano goma yije mwava ne muzeeyi kakati ekyo tukirabye owagira ekyo bana bamuwakanya bo balabawa kwa mukulu bigira gamiti tebatudde nabo banoonya kulya gwe Besigye olulirako nti bijirwa naye yagize uloli wonyense ne agabita yizo nga tayinza atya yeye imaka tujja ina yo ebyeta yagala na yavuge ko moroke tegerekeke nene oyo omuvubuko omuto akugambe mbusini yasimanyani mu DP nayo agambi yalonda ine emyaka 17 agambe sini yasebu mu kibina kya DP goroza yeta yagala kuuta suku babiri gumo kutukola loma emyaka ejise kakati waliwo omuntu bwenjalo classifying ku submission ya kansala ekisoka leme kuloza ati FDC opposition ekyo kiri era obo DP yo yeriwo era obo bazebwo otyo oli wa DP oli mucha oli wa DP ndi wa DP sebo mukulu nomba timawo yatugambe dewe kitennawera yagambe Museveni bwatuleetera mutabani we wa mukazi we fetu ya ready for change oyazimba DP ne muleta mama ambabaza atapa mweni ale mutaka ne mulioka muleta DP ne mugiteeka akugambi nti mwa Museveni ne mu kibiina kye mwenyini kubanga kyenjalo okutegeeza mu nfuga y'ebibiina by'obufuzi ne mu kibiina kya munno okuba yetooki n'olingizaako mwenali n'olingizayo kuno gamba bafumba ki nga gwe tomanyi bifa mu okiwulidde kakati toyinza gamba kubanga Museveni President Museveni kyakola kyennyini tekiyita NRM yokka kiyita n'eggwanga Nobert Mao mwagwa okugamba nti yasalawo buli nsonga yonna ne mu NRM notunulira ne badelegesi be NRM ne bajja ne bamwana obuyinza obulonda secretary general bano ndi fese muzeyi tutegerere ebya secretary general go bimanyi no muwanika tutegerere ne bagenda ne batwala emitwe nambole ne bano obuyinza abo okiwulidde eyo Messi ya mani tenyiga DPOK oba NRM wabula egenda kugwanga okudira omusajja nabanga yasalawo buli nsonga yonna omubwati mu ggwanga so mu mbere efaanagana bwetu Nobert Mao abeera mutuufu okumugamba nti owayi mukulu londa mu kampu yo funayo omuntu gwe tugenda okuvuganya naye kansa kyefunye nti DP tejja kuleeta gwe tugenda okuvuganya naye wabula gwe ng'omuzannyi yayogedde
gwe ng'omuzanyi anti ekyo bwe kiri tekyetagana kwebuuza teweetagana kugenda mu dictionary ani yali asuubira nti Norbert Mao president general w'ekibiina yavuganya kuba president yali agenda kugenda ewa Mama Mbabazi amama Mbabazi ng'agambe mwene ali mu civil dem naye nzija independent Mbabazi yawagirwa olw'ensonga yajja mu trenches opposition dipinessara wonti feka tu era nga bwolaba Museveni byakwata ogwa minisita n'abwa Betty Kamya opposition mukulubigira nyinyo abe nare temwayomba mukulubigira nyinyo lako dipinega feka tubireke dipinegamba kubanga opposition nedda katu setup ya TDA yatuuka ekiseera ne bagamba nedda katuleke ba candidates bonna begeyemu era ne besibira mu kasenge mwami Mama Mbabazi etadikanukiza Besigye Professor Bukenya ne mama ne Norbert Mao bantu aba bana kakati mu bantu abana era ababiri ne bajjamu Norbert Mao najjamu interest ze ne Bukenya n'agamba nange nkikoze eki ne baleka ababiri era leero mbadde mpulizo w'ekitiibwa Norbert Mao abadde ku radio ey'Emmengo n'agamba nti akasenga akabana ke twalimu twagenda okumaliriza nga Mama Mbabazi agambye ebimu ku byamano byabadde n'okolayo ku byali mu kasenga akabana ebitaavayo mu mawulire nga Mama Mbabazi agamba nti Besigye nkuwadde 50% mu gavumenti leka ndidinga ekintu kino nzije kuba president ompagire ogenda kubeera executive prime minister alina obuyinza ne ba minister tugenda bagabana 50-50 era tetulina minister gwe tugenda goba nga tetukikanyizaako naawe zezimu ku tokisi ezaali muli ku round table yabana Besigye n'ava n'agamba nti nze nwanye nnyo siyinza kulekera leka naawe Mbabazi nze nwanye nnyo n'ekintu kino okusinza ku bigambo bya Norbert Mao byabadde akola ki byabadde ayogera so kati gwe bw'oleeta obuleesi ekigambo nga tomanyi byagenda mu maaso obeera oyogeza butamanya ate ng'oli musomesa owulira bargaining power yaabwe okiwulidde kakati Besigye n'amama bo 50-50 gwe Norbert Mao ogwawa yali vice president yali vice president moyo set up nga kiwedde era mwayi Museveni tuba muwangula singa tuli mu state house singa ndi mu office ya vice president sebo kakala bya mirimu naye yo katuvueyo saagala onenye muntu sekinoomu saagala onenye muntu sekinoomu nti gundi bwakola Messi opposition yonna ekoze eki ekyo tekiriyo njagala okutegeeza emundu tunaba kugissa wansi ate njagala okutegeeza obweraliikirivu w'Abannayuganda buli wano nti bano bebadde baliidi Mama Mbabazi tumanyi wali kano agamba tuteese Mao mwe muli wa kati kankubuulire kiriwe ekitawanya kati modern warfare mwe mbali temumanyiddwa bamanyi bali alinda ko tebakulimba tubadde tumanyiddwa tebakulimba ku ekyo njagala okutegeeza omusajja yawangudde jamu Gambia abadde ku street e London nga teri amumanyi yaze nabba omusajja ennume y'ekigo era agenda kulayira njagala okutegeeza nti bino ebyobufuzi bw'otunuulira omusajja ali e Burkina Faso olwaleero ab'opposition ab'amaanyi baaliwo naye omusajja eyaliidinga revolution eyatwala Kampaire yali tamanyiddwa yali tamanyiddwa okakana amagye gagenze ku periphery banegotiatinga naffe katubeeremu n'ekintu okakana baleese Kano yali ame chief of staff abeere prime minister ku lw'amagye nagwo okubeera mu kintu kati politics bwati bwafaanana omusambi gwobalirako ennyo nti yabadde aliidinze struggle tagguka njagala okutegeeza struggle eno yaleeta president Museveni mu 86 si yalina nyini waayo si yali leader yali musajja mulala professor ono tata wawaswa professor Lule so kati mumwine mwelaba okiwulidde abakyali kakati olutalo luba lunyinyintidde lunaatera okuggwa surprising era omusajja n'akola ki mwe Museveni n'akola ki nagusa kakati oyo aleme kulowooza mbu buli watula ne Museveni ekisooka mu bantu abalwawo okulaba Museveni omwami oyo wakumwanja nnyo abantu abalwawo okumulabako omwami oyo wakumwanja nnyo kakati saagala linda kamalize point ero ng'omusomesa omutendeke saagala ogambe nti gwe luwa meetinga mwe Museveni n'asekerera opposition nti kakati teriiwo ate njagala okutegeeza era gavumenti erwako ennyo ebiseera ebisinga era yeesuula yokka
kubanga eryanyi rigisuula era liva mu yo bw'otunuulira factions olwaliro eziri mu gavumenti eno eteekwa buteekwa kugwa omuntu akyaliwo omuntu omu akyakwatiridde abasajja bano bonna kuba ye yabategeerera ye Mwai Museveni. The moment kasita naagira bw'ati ogenda kulaba Somalia kubanga Kayihura alina akabinja ke, Katumba Wamala alina akabinja ke, Tumukunda alina akabinja ke, Muhoozi Kanyerugaba alina akabinja ke, aba intelligence balina ebyabwe, speaker alina akabinja ke, alina parliament ye, Sam Kutesa alina abagaggabe ne foreign n'ensonga z'ebweru. Okiwulidde kati ebiye government first family naye eri awo. Okay, mukuru bigira reze kansala asimu tugenda banda fa masimu tugenda masimu oya kugambye 2016 government ya wabesi akubulidde byali mu kyameri nga bamugambye musajja gwe dipoli okuyagaliza kubaamu kakati mu kifo ky'ogamba nti nobati mawugwe manyi nti omugezi wa DP nga bwagambe tugende ne amama bazikange naye yagenda ne besiki yo position eri wano kati tubadde wano nakugamba nti asejjusa sejjusa ate kati gwendiko nezo kakati oyo kyekwewunyisa opposition oba wakanda kana wali yogano ngamba wakanda bachenda era ko bijirwa omubulizi w'enjiri omukakkamu omulokole naye wakanda owulirize kakati abo opposition bwete bafaanana omanyi kati akugamba simanyi wejindi yali tali tamanyiddwa wejindi kati atamanyiddwa gwakubulide gwaliko yani atamanyiddwa ate batamanyiddwa tamulina ati atamanyiddwa kimvide kugato olumu ojja kwewunyanga bijiro bakugamba bamutadde ali mu state house yakulira ebya intelligence amanya byagala nnyo era kibona yakugamba nti yali yagala nnyo okubeera minister wa defense atamanyi nakuba wadde akasaali uyi kakati omanyi empisa eno giraba yalaba omusajja nga atambula emikono gino lwatambula gikola giti empisi negamba gino emikono enjala yali egiruma negamba omukono gigenda okunogoka kondye ku nnyama olwaleero yagenda empisi egenda egoberera omusajja bwe yayimiriranga neeyimirira kati paka lwe yayingira n'ayita mukyala we nti nnyabo jangu nzigulira onkomyewo n'ayingira empisi negamba emikono giganya okuvaako kakati awuli akajja Museveni ajja genda andi gavumenti egwa yokka gundi yamusobola kakati mubeere twagala tulaba opposition eri credible nga mwina values ze tugoberera nga mwina principles ze mutambulirako so si kugenda nga kibuyaga bwakufuwe ne kikojolo nga kikyusa direction embuyaga bwezeeno nga kiddeno kati opposition efaanana bwetyo abantu kati nawo government besi gyatuvuddemu abasajja bano batuzanyidde ku bwongo kati anata kuzanyidde ku bwongo n'olwekyo bannayuganda bulijjo tubali tubagamba bano opposition bwe mulaba they are just hungry politicians abaagala okufuna nabo kwe balyako naye nga tebalina Uganda at heart n'olwekyo mutambule mpola mugende mpola abantu bano beegendereza. Okay, omulungi atoba ku KTV nyongera okwebaza Dr. Nafe. Esimu zaffe nzigule ku noti musanvu not emuru ndasa ne MTN yaffe kuli ku screen yo osobola kubanga oyitoko nobera kubuuza ekibuuzo kyagala okubuuza abakulu bano abali mu studio na Kasala Simwe atira ne mukulu bigirwa. KTV, hello. Hello KTV. Hello. Wayisibu? Hello. Kale sibu naye bali okulaba ku KTV. Opposition ikakuleba ntama olw'ensonga emu tebalina mulamwa buli omwana onya kulya kati kigendera kikibalwanirira mu ggwanga fenga bannansi kitutambulirako bobali awo bulya byekino eggwanga lona libeera n'amatu naye basoma ng'ojjo n'alina akafuyaga gundi alina akagundi eggwanga kitalimu bajje ne balangirira sonami Lodi Mayor, abakusasula omusolo baletamu obutabanguko n'obuzoli atimadduwa ya kansala n'obuzoli alinakikizi opposition banoonya kuyo omwabyonga waganda naye kulina ntondekitanda kuntima ebyokulooza kubalagisa abasajja alubukuka kumanyitewo ekyakuma ku Museveni nga kitaddamudawo bapulezidenti enkulaakulanye Okay, okay. Kale tuyaze gesebo. Watu banengana wajabeko. Oyo muwulidde. Agambye nti twagala so tufuna amasimu gonna.
tugamalirize. KTV. Hello KTV. Wanyisebo. Kale sebo. Wanyisebo. Sa Yes. amanyi ku kale kutegedde ekibuuzo agambe nti abuuziza buti ndi musirikale oba mujazi alaba omanyi nnyo ku President Museveni. Okay. KTV kwetuli amasimu gwe gali ku screen osobola okuba nga oyita okwo nobeera nga ate obuuza ekibuuzo kyonna kyagala okubuuza. KTV. Wayisebo. Hello? Wayisebo. Hello? Sebo okuwulira bulungi. Yeah, sorry. Kale sebo. Nawe gye baleko sebo. Wayisebo. Mande maitero. Hello? Nkuwulira bulungi sebo genda mu maaso n'ekibuuzo. Mbadde mbuuza mwanjulukirwa. Yose saidi kijagwako ennimi entuufu. Okay. Saidi kijagwako ennimi entuufu. Agamba awagira Sejjusa. Agamba awagira Sejjusa ate n'agamba Mao kati tumutegeera. Okay. Alinga tubuzaabuza obuzaabuza. Weebyobufuka bisobola abiveemu. Nekidde mabega eno bagala babeere nga bategeera balejja gafune mu kubiwa badde nteesa kuba ndaba omwe nga ate nga tugenda mu kuddamu ebibuuzo ebyo ndaba wano. Okay, katufune mu kubiwa simu oyo. KTV. Hello. Kale sibo naye bali okulaba KTV. Yes, sir. Yongera ku ddoboozi sikufuna. Yes, sir. Okay, msifune omutima gw'eggwanga. Okay, katufune mukulu bigirwa birenga addamu ebibuuzo. Kaziremu ebibuuzo ebibuuziddwa. Kasooke ddala n'omukulu asoose okukuba essimu naga agenda tusanyula kibooko. Ezinasigalawo zigenda kukwata ettaka. Bo bagenda kubeekubira. Omukulu oyo simanyi kyabadde ategeeza kubanga nze mu Christmas nabaddeko mu kyalo. Nina kye mufunyeemu. Bino byaliwo nti lutalo olwamenunula tebakyabyagala. Kuba mu kimulinga kye mugoba. Yagamba nti Mwami Museveni yanunula yamala temukyalina kye muyinza kudamufugira kuba ayina ebintu bingi nnyo byalaakirira okumanya omwami oyo ate kukuba y'omu ku ttiimu eri mu gavumenti eno wabanga tali ku eyo ttiimu yakakomawo wabadde ku kyeyo mayi waliwo ebivuuka ebibadde South Africa bikomawo ne bu BMW ne Benz ne bajooga ate nga ne babayita basama abamu babadde London mu America naye babeera nti bakyajja nnyo mu America nabo bakendeeramu kati be South Africa bajja ne bamansa ssente wano kati beebo befuulamu ebintu biri bulungi nnyo tasobola kubeera no myezi egi era babeerawo gumu n'adduka emisinde nga takyabisobola ebyawala so mumbeere fanagala yoyo akubye essimu tomunenya wekenyini ogambye toyinza ganti ojja kuleeta wano revolution
ng'abantu bali mu kulya mbizzi kati omukulu engeri gyali mugenyi mu Uganda fe abali mu Uganda tumanye ekiri ku ground kubanga nze nagenze mu kyalo bu Christmas nendaba abantu nga for the first time ng'abantu tebalina na kyakulya ku Christmas for the first time in the history ya Jesus Christ bukyanga agenda emyaka 2016 ejakayitawo oluna amazaalibwa ge tegabaddeko byakulya for the first time mu history y'emyaka 2016 so kati oyo eyavudde South Africa aleme tumalira biseera kakati omulala agambye nti ndi munamaje nayogeza ebyokulwana manje saundi ye mundu bino ebintu ng'embeera enejjawo ey'olutalo tebagikolera application tuyinza kuwandiikira DPC ndi tusaba kulwana embeera yokka yeeruka bweti abantu ne bakola ki ne batabuka kati n'emundu weesanga ogiyize n'okubadde nze ngimanyi n'eddoboozi lyayo ng'emisoso byayo nga bwebabimanyi byasigenda kwogera wano naye embeera y'ogikozesa ajja kwesanga nga naye agirabaawo nga n'omusikale abadde naye agimusuuliddeawo adduse emisinde okusinza political situation eri ku ground so aleme kulowooza nti fe abantu abali mu bintu bino twenoonyeza byaffe waliwo omukulu agambye mbungwawo watuufu ndowooza mbadde tandika programu abadde tampulidde bulungi menya ebitiibwa byonna byendimu mu Democratic Party kyekibiina ekitabuusibwa ekibadde ku opposition nekigumiikiriza buli mbeera yonna kiwangudde ku bululu bagezigezi ne bagitwalako nekigumiikiriza kyekibiina kyali kiwaddeyoko ne gavumenti okiwulidde nga kyesiimidde mu 61 nagamba omanyi ze zimu ku nsonga niba olabanga omuntu omu ayinza obutantegeera bulungi okiwulidde ze zimu ku ideas ze zimu ku nsonga zesikkirizigana bana DPA abamu bazi nali sikkiriza nti Ben Kiwanuka ali mu nabyabufuzi ekyo nsubuga yafa nkyakayana naye nga mugamba nze sijja kujja mu lecture za DP memorial lecture but yali politician ne mu ensonga zange mpitirivu ennyo naye ate yali kubanga munabyabufuzi tebayita munabyabufuzi owaayo otya obuyinza mu Central Region teyalonze tukaddemu nenda sebo sibe bati bawaayo obuyinza owulidde ne Dr. Semogerere kennyini era nga nze sikkanya naye kuba yawangula n'agaana okulayira era babigire tuba kubawo mu gy'ekinaana ebintu byali badde birala kati nze olwaliro Nobert Mao toyinza kuŋŋamba nti afunye emiliyoni ni bwaba yafunye bwabeesigye bukabuka buno bwe yafunye 3.5 nti ebintu binaasigala nga bwe biti okujjako ng'abamu amagulu tulina ga kitundu gomanye olwo miliyoni 3.5 n'okweyongerayo noŋŋamba tetuzimbira okwo so naye bino ebintu byetaaga nga mulina abantu ki abalina sayansi asingako awo anvunanye okubeera ne Sejjusa nze twalinga wano naye ku Kingdom FM nekugamba nti omusajja ajja kukomawo era naakomawo kati sebo yakomawo yaneegaana ono byabadde abuuza mbu nali sebo yaneegaana titamanyi kakati wajjanga n'okavaringa press conference yabeerangamu ani yaziteekateekanga ani yakuyitanga kakati bano abantu tebamanyi ekyokubiri nze amagezi ebbanga lyenkoze ne General Sejjusa ebintu byemuyigiddeko bingi sibiyigira ne mu ssomero tebiriyo politics yali practical notices za revolution military science biki ebintu bingi nnyo government operating etya military bagizimba batya ani kuba timu ki eyina obuyinza kati ebyo bintu oyinza biyigana ba civilian obiyigana baki oteekwa kubiyigana abasajja basiniya nga General Sejjusa so nze Sejjusa mwekyo kubeera alaiwani wa General Sejjusa ate namukwata nemuleeta mu Democratic Party abakulembeze benyini bebalema okumunyweza namukwata nemukuba ku kitebe kya DP tewaliwo press conference eyo tewaliwo nemujjaawo nemukuba mu delegates conference ekatomi tewaliyo kakati obumanjaki
nze ndese gye nomulamba nemukubira mu kibiina kakati bwolaga jjala mukutwalako gwomanya kale zogwange ngukoze kati abadde batulaba omuntu bwabanga ayogera omuwulirizanga newetegereza gyavudde abawala bannyinaffe bawala baffe bamanyi obalimba omulenzi n'amugamba nti nze bwemba siri naawe nsula seebase sula nkukunadde nga lumonde mu kikata aba tannakimalayo naloka amugamba nze buli lunaku ono zigira mu birooto sula nkuloota kakati n'ogamba the two add up kati ogamba nti teweebaka ate nomala n'ogamba nti nkuluakugambye ndi kakati gwe ng'ogamba nti gavumenti onoogijjako ng'abantu bali eri makindi bali mu kujambiziza bwe bali mu kunywa badde kulaga timing y'okuteesa abantu balina emirembe gyabwe don't disrupt their peace ne bw'onooyogera ebiddamubeesi gye kyalabye n'agamba kati ne bwe naalagawa muzeeyo ntwalwana ffenna nze namukubanga empiso kanzireyo tunkanye kati abantu ebintu bya bitambula nakugamba nti gwolowooza omuntu bamalaga waayo bwe bati obuyinza era ogamba semwogerere bano mbeewunya era kibono kati yali munnabyabufuzi nowayo kati Museveni ye gwayagala akwate obuyinza kubanga Besigye alayidde nti neerayiza kugamba ezi contradiction zonna zoolaba zikulaga bijjirwa n'opposition bwefaanana era asembeyo nga alina kyagambye ndi kakati bano bagala Museveni yabalowoleza buli omu ekyo tetujja kukikkiriza akugambye mu 2006 okulonda Besigye Haji yaragira Haji alagidde Haji yalowoleza buli omu lwaki walonda Besigye kuba Haji alagidde kati era wakola ensobi kati weekokkola lwaki walonda Besigye n'olwekyo bano baboogera mubatunuulire nnyo ng'omusajja akwana omuwala buli gambo kyayogera kinookinge ojja kwesanga nga mulimba bijiro oli mulimba kontana ebintu byogambe bya bandi wagoni nze mu 2006 sali mu bandi wagoni gwekimanyi bulungi nnyo nali edisi wa Sebaggala nga ndi ku mwanjo nnyo mu nsonga y'ebyobufuzi okiwulidde nali mu center ya planning kubanga Haji Sebaggala yali factor nnyo mu ekyo ekiseera gwe nojja n'ofuuka deputy speaker mwe mwali kubwa kansala eyo nze nali kubwa wangula bwa meya netukuwa obwa deputy speaker tetwabukuwa nze nali mukama wange yali meya nze nali ADC political assistant yali Dani Matovu okiwulidde anti kakati yaserera kaisa yaserera fene tugenda mu maaso naki n'olutalo so nze nga nva ku mpewo njagala kutegeeza Abannayuganda okusingira ddala abavubuka kino ttiimu eyavuye Luweero mugiraba engeri gye yeesaamu abasinga bakooye eyali asinga okubategeerera ye musajja Mwai Museveni abasinga yabaleeta mu sitwago ye kyokyo bulaba gwayagala gwafulumya gwayagala gwakomyawo gwayagala gwafulumya kakati fe abataali Luweero fa abazaaliddwa nga sitwago y'Luweero ewedde tuteekwa okumanya naffe ti kyekiseera twekolemu omulimu tutandike sitwago eyaffe ey'ekivubuka tuleete enkyukakyuka gwe muganda wange ali mu mawulire nsaba okola ogugwo era guno kyokoze okumpita wano tobanjibwa okunyonyola ensonga gwe muganda wange ali mu banka nsaba naawe okola ogugwo gwe teekateeka esente mu ngeri yonna gy'oba okoze eki ogisobodde gwe muganda wange avuga takisi nawe kola ogugwo buli muntu yenna waali kwa Mwai Museveni naye okugusa sitwago ye yalina abantu mu gavumenti ekisooka ba alai ffe kirulemeseza okugguka munda tetulinaayo kubanga munda tetulinaayo ba alai tuyinza kubeera nga tuma ekigenda mu maaso mu State House kati oba olwanaki kati olutalo olw'ekifaala lwetubadde tulwana ebbanga lyonna tuteekwa okukyusa notisi fe abavubuka twekolemu omulimu tuleete enkyukakyuka eyaffe mukulu bigirwa kansala Sims nange njagala kwebaza tusaba omwongero okutukyaliza abantu nga bano naffe nga tujja nga tunnyonnyola era byayogedde embikubyemu ebituli contradiction zakoze ozirabye conflicting statements zakoze ozirabye kati byanyumye wetuwunzikidde n'abantu bagambe naye gwe teri kutegeera ogwawa singa tewamuleese bagamba atayogera teyejjusa naye bwayogedde kwebaza mulangira fwe baani abakopi ng'omulangira gw'oli wano gw'okubiriza program namwe abadde batulaba kye mukoze kya ttendo
era njagala okuddamu okubaagaliza omwaka 2017 ogw'emirembe Uganda yaffe ffenna. Abamu bwe mulaba bakavula ebintu bino oyinza okusanga ne mukazi we oba mwanya teyava mu lubuto mu lutalo lweruweeru naye nga bye bali ku mwanjo. Olwekyo njagala okubasaba nga temunaku olowooza ku by'olutalo sooka olowooza ebiva mu lutalo. Olutalo bwe luggwa gw'onoofuniramu wa abeeruweeru abamu bakyabanja amu abaana baabwe tebafunanga na diguri n'olwekyo ebyolutalo si birungi. Besigye muvu gy'otutte ntuufu Raila Odinga yakikola Sangalayi yakikola kati bintu byakuteesa ensiko ziweddeyo n'enkuba egaanye okutonya ebibira babitemye temwera gye mugenda kwekweka tuteese tuzimbe eggwanga lyaffe. Mukama omulungi ebibira biweddeyo ebibira abantu baasabidde omwaka nga gugwako environment ebibira babitemye byonna babimaze bijiroloze bisoge wa bafumba kuki kugambe n'emmere tebaagifuna bafumba kunku bafumbisa maana obulungi atuba ku KTV njagala nnyo okwebaza olwokutambula naffe mpaka essaawa zo zitambulidde ddala agenda kubanga nkusibulira wane nga nkugamba nti weyongere okwekumira ku KTV program eno eddibwamu enkya ku makya essaawa 3 ez'okumakya nolwekyo siga ku KTV bingi ebinyuma ebikyajja ate era byogenda okubanga ofuna akumata 10 mpeera Zemonda Frank London College mbatumiddeko Zemonda Frank akumata 10 mpeera musu bulungi mweraba.